kitalo nnyo omuyizi attiddwa security guard. Eddie Kenzo naye ayogedde ku concert ya Alien Skin ne Palaso byonna mbiyina. Ye omukyala Bad Black munnange asabye Kyagulanyi Ssentamu abeeko kyakolawo ku nsonga ki. Byonna mwebiri gwe just wekumire bwekumizi ku KIKA Media ogenda kubanga munnange otambula n'okumanya. Gwatana subscribing gena maaso subscribing, liking, commenting, tulabike ngate tutambula fenna. Boterevu mukwano gwange ntandise n'omukyala namuyimbwa abangi gumanyinga Bad Black. Munnange ono yaddusidda ku mukutu gwe ogwa Facebook ono no ngasaba President Kyagulanyi Ssentamu amugambye munnange tuyambe owanikeyo munnange ka poster nga kayita abantu munnange okubanga ate bakuŋŋaanira wali ku Freedom City. Era Bad Black agamba kino singa okikola ojja kubanga munnange okimaze, concert tujja kuba tugimaze. Era ono amaliriza nga agamba munnange Love Festival tujja kubanga ate tujigendamu ssaawa 6 ez'okumakya. Wallahi Bad Black osabula eyo nga nkuje mukwano gwange. Ye omuyimbi Eddie Kenzo ono avuddeyo n'ategeeza nga munnange wagenda okuba emabega wa Palaso. Jjukira nti Palaso ali omu ku bamemba aba Federation empya. Era Eddie Kenzo agamba fenga aba Federation ate nga kino twakikola okulaga abayimbi nti tulina kubeera bumu okubanga tuwangula. So wetutekawo enjawukana ezo nogenda mu maaso nga munnange tulwanagana kiba tekikola bulungi. Era nagambye abayimbi bonna bali willing okubanga ate babeera mu mugongo gwa Palaso bamuyambeko munnange okubanga ate ekivulu kye kiba somehow successful. Jjukira nti Palaso agenda kubeera wali ku Lugogo Cricket Oval ate nga ye omukulu Alien Skin yategese wali ku Freedom City. Era nga kino yakikoledde mu nnaku entono eddala era teyawaddewo budde bwa kubanga ate alanga nnaku 5 ye natekawo ekivulu. Kitegeeza kino kyabadde kibwatukira kulabika nga munnange akozesa ka chance kayinawo. Era nga wemma ndabyemu mu nsonga zino ba promoter balabika beekutte ku ttaawo ne balabawo omukisa ne bagamba Alien omukisa guguno gukozese. Ekintu kino ky'omukwano gwange nyinza okugamba nti kibi naye ate erudda kirungi. Ojja kwekanga nga music industry ezzeemu nezukuka, ojja kwesanga nga music industry ezzeemu nefuna obulamu because kati ojja kwesanga nti amawulire gonna galinze olunaku nga ennaku z'omwezi 9 amawulire gonna galinze, kamera zonna zitunuddeawo. Kitegeeza ssaawa zino abayimbi be bali waggulu w'amawulire era wekinaba nga kiwedde awo mwana tu ojja kundabira. Mutuluba lyeremu musajja mukulu Eddie Kenzo bangi gumanyinga Edirisa Musuza avudde munnange nayanukula Big Eye namugamba alekerawo kubanga ate munnange yesiba ku Big Talent. Big Eye ye agamba yatandika Big Talent n'omukulu Eddie Kenzo wabula Eddie Kenzo agamba ekintu yakitandika yeka era n'agamba Big Eye alekerawo kubanga ate munnange alekaana, alekerawo kubanga ate omumwa gwe tagubikkako wabula waba ayagala kubanga ate asayiningibwa under Big Talent Management asobola okujja munnange namutuukirira nalaba engeri gy'asobola okubanga ate amuyambamu wabula alekerawo okudda eyebbali abenga aleekaana buleekaanyi. Jjukira musajja mukulu no byamutabukako Big Eye oluvannyuma lwe yavaayo munnange nalaga nti ye musajja wa NRM nnyo era bano be bamu ku bayimbi muganda wange abanyumirwa podium n'omukulu Brian White kw'ossa omukulu King Michael era bano kasita bali akathimbi ako kwe baakoma era ebivulo ne bibazira. Ye omukyala Cinderella baby ono munnange amaze okubanga ate avaayo mu maternity leave. Jjukira omukyala ono yali yakubawo ezadde era yasobodde okubanga munnange aterera n'akomawo ku mirimu gye. Era ono agenze maaso n'atangaza ekiddako oluvannyuma lw'abayimbi okuvaayo ne bakola Federation empya. Era yagamba ne wuma egenda kubanga esigalawo era emirimu akomye okubanga agitambuza. Era nasaba abayimbi mwenna nga oyina obubaka bwayagala okubanga ate munnange otuusa eri abakulu. Njogera ku President Eddie Kenzo munnange yo wuma ejja kubeerawo munnange nge receiving information ng'egituusa waggulu. Kino nno kitegeeza nti yo wuma oba bukulembeze munnange oba aba Vice President ono gwewa obubaka ate nabutuusa waggulu ew'omukulembeze Eddie Kenzo. Kitegeeza yo wuma egenda kusigalawo naye nga eri under Uganda National Music Federation.
Era ono ategeezezza nti munnange balinze bulinzi kubanga ate Federation ejjayo munnange engeri gye bagenda okubanga bakolamu emirimu gyabwe nga bagikwasaganyiza wamu. Kitegeeza Federation egenda kubanga mwanatu ekola amateeka, so wuma egenda kubanga egoberera mateeka Federation geba esazeewo. Awo nno wenkugambira omukyala Cindy ali wansi w'omukyala Shiba Kalungi. Ekintu bano ababiri kibaali tebakkirizaako ddala ng'era tebasuubira nti kisoboka okubaawo. Awo nno wenkugambira mukwano gwange nti ensi yo nfunda. Eyo nno nga nkugyeyo mukwano gwange go amawulire agaliwo si malungi oluvannyuma lwa security guard omu okusasirira omwana omuyizi ku University eya Uganda Christian University. Ono nno yabadde agenze kubanga munnange alambula ku ttaka maama we lye yamulekera, wabula ng'agenda maaso n'okupima ettaka n'okulirambula munnange teepu ye ebadde epimapimaawo kwe kugwa mu kikomera sayidi eri. Era bw'atyo mu kwagala okubanga ate awalampa ekisenge munnange asikaali wamusangidde n'amubuuza gwe what are you, who are you? Nga omanyi munnange abasirikale abo waba akutte emundu munnange abatagambwako. Ono nno watabuseewo awo oluyombo olutonotono era gye bigweredde nga amasasi gavuze. Omuyizi ono abadde munnange atuwalaganya mwaka gwe ogusembayo ku University era nga amanya ategereseeko nga agaba era ng'ono abadde asoma busawo, abadde akwasaganya nsonga y'amadagala. Bino byonna mukwano gwange byabaddewo lunaku lwa Sande essaawa zabadde 7 ez'emisana era wano security guard we yasomolidde amasasi. Mwana mulenzi yasobodde okubanga ate addusibwa mu ddwaliro, wabula eyo gye baakabatemedde nti ono obulamu bwe bwabadde bwaweddewo dda. Era nga bino byonna bibadde wali mukono ye security guard munnange eyakubye amasasi yakwatibwa nga wali ku police station esangibwa Esseeta. Simanyi kigenda maaso mu ggwanga naye kirabika bo ba security guard munnange aba kampuni ezimu tebafuna buyigirize bumala era abamu baleka tebafuna training emala because toyinza kumala gafulumya masasi nga tomaze kubanga ate weetegereza lwaki olifulumya. Naye katusabe Mukama Katonda ayambe eggwanga tusobole okubanga ate munnange tukuuma obulamu bwaffe. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media ensibuko y'amawulire. Gwatana subscribing agenda maaso subscribing atana likinga nkonera mu kigalaawo tulabike nga munnange tukikwasaganyiza ddala bulungi. Saba Mukama Katonda abankomere mweraba.